Munyarwanda era sikyejjusa ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda ng'Omunyankole bwali Omunyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. Can we make this more simpler? Do you have 2 passports of different countries? I mean, before I came in here, I definitely had 2 citizenships. That's the Ugandan citizenship and the Canadian citizenship. Like every young person. Omulimo gwaffe tugumaze ku bantu 82 twansoseddemu 8 ne tubakiriza ne tusanga nga bali fit oba bayitamu ne tubayisaamu. Then omu twasanzeemu obuzibu naye bye mbabuulidde ffe concerns ze tubadde tulina era tuziwadde. Tuyinza okuba nga ennamba yaffe tewera bulungi naye ensonga zaffe ne ziwulikika nti mu positions zino twetaaga abantu abamanyi ekyokukola. Abantu babiri kikakasiddwa nti bakubiddwa amasasi agabajja mu bulamu bw'ensi bwe badde bagezaako okwekalakaasa oluvannyuma lw'okuzimba ekifo mwe bagenda okuteeka abalwadde b'Ebola bonna abaana bakwatiddwa obulwadde buno. Kale nno abantu babiri bo kakati ze mbuyaga ezikaza engoye, emboozi eno ogenda kubeera nga ogyetegereza mukwano gwange. Asonga ate olunaku olwaleero paalamenti y'eggwanga lino erya Uganda bw'emaliriza kaweefube ow'okubeera nga esunsula abantu bonna abaweereddwa ebifo by'obwa minisita wano mudamu ggwanga erya Uganda, era nga amyuka sipiika wa paalamenti amanyikiddwa nga Thomas Tayebwa avuddeyo n'ategeeza nga bwe bamaze okusunsula baminisita bonna abalondeddwa General Yoweri Kaguta Museveni abawerako ddala 42. Wabula Thomas Tayebwa agasseko n'agamba nti waliwo minisita ataasobodde kubeera nga alabikako eri akakiiko kano wabula nga yabawandiikidde, ate ye omulala tasobodde kubeera nga ayita mu kakuŋŋuuta kano, asonga ate omulala ye basobodde okubeera nga bamuveetinga nga bayita ku nkola eya Zoom. Then musajja mukulu oyo gw'olengera amanyikiddwako nga Dr. Lawrence Muganga avuddeyo n'agamba nti ye Munyarwanda era takyejjusa, era n'avaayo n'akakasa nga bw'alina passport 2 okuli obutuuze bw'eggwanga lino erya Uganda akwoteeka n'obutuuze obw'eggwanga erya Canada. Kale nno gye tubigenze okubeera nga bifundikira amawulire agazze galaga nti ono musajja mukulu awanduddwa olunaku luno olwaleero. Byonna ogenda kusobola okubeera nga obyetegereza mukwano gwange. Asonga ate mu ngeri emu kkooti egenda mu maaso n'okubeera nga ewozesa emisango gy'abakalintalo olunaku olwaleero eragidde abeeyamye okuyimirira abantu 23 abavunaanibwa omusango gw'obutujju awamu ne yali omubaka wa Butambala amanyikiddwa nga Muwanga Kivumbi abakwatagane ne bannamateeka baabwe. Kale nno ogenda kusobola okubeera nga obyetegereza ne Kanso Sam Muyizi aliko ebigambo byagenze maaso n'okubeera nga ate ayogera. Asonga ate waliwo alipoota eyafulumye ku nsimbi zonna ezize zisaasaanyizibwa paalamenti okuva ku paalamenti eya Rebecca Kadaga ajjako asaako ne paalamenti ey'omugenzi amanyikiddwa nga Jacob Oranya akwoteeka ne sipiika eyakamala okubeera nga awummuzibwa amanyikiddwa nga Naalongo Anita Among. Kale nno alipoota eno ku nsimbi nga bwe zize zirinnya n'ensimbi nga bwe zize zisaasaana bakusipiika bano okweyongeza nga omusimbi ekireseewo ebibuuzo ku Jacob Oboth agenda kubeera nga agikubiriza atya, byonna ogenda kubeera nga obifuna. Asonga ate ne minisita ow'ebyobulamu amanyikiddwa nga Dr. Chris Baryomunsi babadde bamubuuza naddala ku bigambo Jerome Muhoozi Kanyerugaba byagenda maaso n'okubeera nga ayogera nti tagenda kubeera nga afuna kifo kyonna mu gavumenti eno eneebeera ezzeeko. Onagambye nti nze ndi gumite temuntiisatiisa. Byonna ogenda kusobola okubeera nga obifuna. Nzikiriza nveeko eno then nkomewo tweyongereyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. I have not threatened ever, if I can use that word. The president, the appointing authority, he has appointed me. I am now being vetted. If I am cleared by the committee of parliament, appointments committee, I will be sworn in, I will start my work. So that one, it is you who is worried, it's not me. I'm not worried. I am not worried, and I don't want to give attention to trivial issues. Kale yoyo Dr. Chris Baryomunsi ng'agamba nti ye tebamutiisatiisa babitiisetiise balala wabula nga ye nedda
Anyway, nkwanirizaako gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga okyekumidde ku mukutu guno, oli ku mukutu ogw'omuntu wa bulijjo era nga eno ye DPTV Uganda atubeerawo oboolyawo nga tutemaatema ensonga nga bwe zirabise wano munda mu ggwanga erya Uganda akwoteeka n'ezo zonna ezibeera zivudde emitala w'amayanja. Wenjagala tutandikire saagala kubeera nga nkulisaayo wabula nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo. Asooka otuweere video yaffe eno like, bw'omala okugiwa like then ate gendako ne wansi mu comment section obeeko kyoyogera ku mboozi zino zonna azogenda okubeera nga owulira, then tujja kubeera nga tutambulirawo atwegaseko nako olwaliro agenda maaso n'okubeera nga ate gwe osubscribinga ku mukutu guno ensonga etambulye ddala amalidadi saana. Kale nno waliwo report ekoleddwa nga ekulaga ensimbi nga bwe zizze zisaasaanyizibwa okuviira ddala ku parliament eya Rebecca Kadaga ajjangu ku parliament eyakubirizibwa omugenzi amanyikiddwa nga Jacob Oranya akwoteka ne parliament eya speaker amanyikiddwa nga Anita Among. Wesanga nti mu report eno gye bagenze maaso n'okubeera nga batufundizaamu nga speaker wa parliament amanyikiddwa nga Anita Among ensimbi ze yakozesa zaali zikubisa mu bannaabwe emirundi nga 4 wagindaba naye ng'ate mu space ya myaka 4 gyokka bali ensimbi ze baali bakozesa nakyala yasalawo agende maaso n'okubeera nga ndiibuude. So katusooke tuveeko eno then ate nkomewo tweyongereyo mukwano gwange. Magogo Moses Hasim wakati w'ennaku z'omwezi nga 13 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano gwe twakamalako ababaka ba palamenti 529 baakuba ebirayiro okukiika mu palamenti ey'e12 era ne beeyama nnyo okukulembeza ebyetaago bya bannayuganda mu buli kye balowoozaako olwo bongere okubeenyumiririzaamu. I will preserve, protect and defend the constitution. Newankubadde balondebwa bantu ng'amakulu kubakiikirira naye okulayira kwabwe kuteeka akazito ku nsawo ya munnayuganda naddala okubavujjirira mu buli kye bakola okulina okubagulira emmotoka. Kati olw'okuba ababaka bagenda okulayira ng'embalirira y'eggwanga eyisiddwa mu palamenti ebeemalako ekisanja kyayo abadde sipiika Anita Among omwoyo gwamulumira nnyo ababaka abajja n'afuba okubatonderawo embeera enaabanguyiza emirimu bajeti ya palamenti yonna n'agiwa akatabali kakamu mu obuwumbi 2. Kyokka okulinnya kw'ensimbi eziddukanya palamenti kuzze kwogeza abafaayi bikankana nga beebuuza palamenti byekola ennyo ebigiweesa omutete gw'ensimbi omungi bwe gutyo. Abajjukirwa bulungi mu palamenti ey'e10 eyali ekubirizibwa sipiika Rebecca Alitwala Kadaga mu mwaka gw'ebyensimbi 2020-2021 palamenti yonna yaddukanyizibwa ku buwumbi 672 mu obukadde 83 era omwaka ne guggwako nga mpawo abanja. Mu palamenti ey'e11 nga kye gyetandika ogwayo olwongeddukanyizibwa omugenzi Jacob Oranya mu mwaka 2021 newankubadde omuwendo gw'ababaka gwalinnyamu naye palamenti yaddukanyizibwa ku buwumbi 834 mu obukadde 9 mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 ensimbi zino zaabamala era mpawo omubaka yasigala ng'abanja. Ekyennaku mu mwaka 2022 musajja wa Tono yafa era obuyinza ne bukwasibwa yali amyuka sipiika Anita Among mu mwaka ogwo gw'ebyensimbi 2022-2023 omutemu oguweebwa palamenti gwalinnya nnyo ne gutuuka ku buwumbi 915 newankubadde nga ababaka abayite beeyongedde bungi. Mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaddako 2024-2025 ensimbi ezidde eri palamenti zeeyongera nnyo okukula ne zituuka ku buwumbi 977 kuno kwe kulinnya kwa buwumbi kumpi 66 beddu. Kino wandigamba nti kyali kituuza anti mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 embali ya palamenti yabuuka nnyo neetuuka ku luwumbi 1,200 oba triliyoni 1 mu obuwumbi 200. Ku mutemwa guno kulabika kwava ne zaasiima bakamisona ba palamenti abaali bakoze obulungi kuno okusobozesa sipiika okukola obulungi emirimu gye nga tawankawanka. Ngategedde nti ekisanja kiggwako ate ng'ababaka abajja mu palamenti ey'e12 bakyali bajja nnyo. Abadde sipiika w'akaseerako Anita Among yalwana nnyo okulaba nga palamenti y'eggwanga ewa omutima gw'ensimbi gwe gumu gwa buwumbi 1,200 oba triliyoni 1 mu obuwumbi 200. Kyokka newankubadde ensimbi zino zigasa ababaka bonna n'emirimu gya palamenti emirala bajeti egenda mu ofiisi ya sipiika naye zeemera ebiwawaatiro nebuukira ddala okuva mu mwaka gw'ebyensimbi 2020-2021 okutuuka Nnaalongo Among waagendedde. Okugeza nga sipiika Kadaga akyali mu ntebe mu mwaka gw'ebyensimbi 2020-2021 yayambisa obuwumbi 4 mu obukadde 1,400 zokka okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga sipiika era omwaka n'agumalako nga teyeewoze.
Mu mwaka 2021 ng'omugenzi Jacob Bolanya atudde mu ntebe omwaka gw'ebyensimbi ogw'akaseera ke 2021-2022 woofiisi ye yajuwa obuwumbi 3 bwokka mu obukadde 9 era emirimu gyonna n'agikola bulungi. Kyokka mu mwaka 2022 nga Anita Among yatudde mu ntebe eno abamusookawo yabatenda obuzembe obuganiriza ko n'obufuta bwe yatunula mu ntamu omuli akaliibwa n'asabayo obuwumbi 8 mu obukadde 200 nga kuno kwe kulinnya kwa buwumbi 4 mu obukadde 300 gwema abali bakola naye ne bavuluba n'essanyu. The whole house is in favor. Bwe yalaba nga abakozi ba Parliament batandise okuteekako omubiri nga n'obusanyufu basanyufu yaddayo mu ntamu y'emu mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 yayita mu bwangu ddala ng'alimisa olunwe n'alagira ateekerateekera Parliament woofiisi ye agiwa obuwumbi 13 mu obukadde 7 abeeko byamaliriza anti ne bw'atoola ng'alaba wagumu. Abamuli okumpi wamma bayongera okumwagala ennyo era naye n'ayongera okuseerera engalo emirembe ne girala mu Parliament y'eggwanga. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ensimbi ya Parliament yayongera okugonda era emikwano ne gyongera okweyunira woofiisi ya Speaker yalaba bamusimbamu oluseke byeyongedde obungi bajeti ya woofiisi ye n'agyongera obunene n'agituusa ku buwumbi 19 beddu kuno kwe kweyongera kwa buwumbi nga 5 mu obukadde 200. Naye yambisa ensimbi zino Parliament yayongera okumugondera olw'ababaka ne bamwongera okulagirako n'okucunga anti nga mafuta mingi. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ekiwoomereze kyafuukira ddala enkenku ennamusa yatuuka ku nnyoge abaali balya baasukkawo ne batandika okuwema embalira ya Parliament yatuuka ku buwumbi 28 mu obukadde 5 kuno kwe kulinnya kwa buwumbi nga 24 mu obukadde 10 bw'ogeraganya n'ensimbi kadaagazi yeeyambisanga okuddukanya Parliament emyaka 5 emabega. Mu kaseera kana Among nga takyakwatibwako emirembe gyatuuka akaseera nga yagirunda nga buli kyayagala kyakola anti ng'akwata wagumu. Abaka ba Parliament kati bw'olaba bamukiiba baali bamulunda bubuzi nga ne bwakolola obukolozi bayitaba olwo ng'ekitibwa kye ekya Nnaalongo bakijanjawaza nnyo okulaga nga bwali omuganzi. Wano gy'oli abalamu nga Parliament ye-10 esemberedde okuggwako tekyali kyangu kyakumatiza Among nti si yagenda okusigala mu ntebe eno ebintu byakyukira mu kibbo. Kale olw'okuba yalina obukakafu nti akyalina emyaka 5 emirala mu Parliament y'eggwanga nga yafuga yafuba nnyo okunyweza ebyenfuna bya Parliament embalira ya Speaker n'agikumira ku buwumbi 28 mu obukadde 15 wanaakumirawo ng'akwata wagumu. Situganya kino sikyasoboka naye Jacob Oboth kati atudde ku budget ya buwumbi 28 mu obukadde 5 z'ataatuyanira kuno kwonna kwali kufayo kwa Nnaalongo Anita Among. Don't disappoint the flag. Ibrahim Ssemujju Nganda amaze ebbanga ng'asaka amawulire mu Parliament n'oluvannyuma n'afuuka omubaka wa Kira Municipality okutuusa mu Parliament eno ey'e-11 ekomekkereza emirimu gyayo. Atugambye nti okwejalaba mu Parliament akulabye nga kukula mpolampola. Okwejalaba okugenze kuwera mu Uganda twatandikira ddala ekiseera ndowooza okubeera ekibi sekandi yali kalekaleko n'ebiseera bya Kadaaga Speaker n'andika okubeera n'oluseregende lwa mmotoka balabira ku za Museveni Mutongola alina Museveni alina mmotoka 7 nizo Speaker n'agamba nange namba 3 mu ggwanga ka 2015 ne batandika kusiba enguudo n'osanga Speaker ng'asula kumpi wano oba nti ndoobawa najja n'emmotoka 12 ne mubulwa parking ne bagamba mugende mu parking ku National Theatre. Kyokka n'agamba nti omutete gw'ensimbi eziteekebwa mu bajeti ya Parliament eya buli mwaka kizibu kya butatengula muntu yenna mutima abatudde mu ntebe eno. Parliament bajeti y'omwaka ogujja ogw'ebyensimbi erina biliyoni 24 donation za kugaba n'eba ne biliyoni 31 ezo za advertising and public relations n'eba ne biliyoni 8 seminar and workshop kati ne special meetings kati ebyo buli kitongole kya government kiina ezo sente bwe bakuwa sente ez'okugaba ng'ozaagala osooka gabira mu muntu ogw'osooka okutwala. Nga bw'anenya Speaker Ssemujju tatalizza sigala efuga n'agamba nti bano bawa Parliament ebbeetu kubanga bajja eyambisa nnyo okuyisaawo ebibagasa. Anita Among abadde Speaker nga muganzi wa Museveni ne bwe bongera Museveni agaba bugambi mwongere kuba kati Museveni yateekawo akakiiko akakola ku budget ye kutuulako Speaker ne mumyuka we kutuulako Chief Justice n'omumyuka we n'abalala abalonde Minister wa Finance. Kyova olaba yagamba nti ako bwe kaba kamaze okuyita mu budget eri n'omu kugikwatako. Bateesa nti singa kisoboka wandibaddewo ekkomo ku nsimbi Parliament ze yeegabira n'obuyinza bw'ekozesa okwegabira ku muwumbo gw'eggwanga.
nakati tekinnamanyika oba omutetamongo gw'abadde asikangazza mu ofiisi ye gwina akakwate ku by'obugagga ebize biwalulwa okuva mu maka ge ag'enjawulo oba zino zaali nsimbi ze za kikyala. Singa okwata ekkalamu n'obala kinnakimu n'ogatta ensimbi ezibadde zigenda mu ofiisi ya Mongo yokka mu myaka 4 gy'amaze mu buyinza zisukka mu buwumbi 69 beddu. Mu mbeera eno eriiso likuumiddwa ku sipiika Jacob Oboth okumanya oba anaabika ku maddu n'ataasa ensimbi z'omuwi w'omusolo. Kale byebyo mukwano gwange then ewe mbanga nkuggyeko awo ate njaga tugendeko mu kooti ewozesa emisango gy'abakalintalo esobodde okubeera nga etuula olunaku olwaleero nga bwe twagenze mu maaso n'okubeera nga tukutegeeza nti eno newankubadde nga omubaka eyaliko owa Butambala mu paalamenti y'eggwanga lino erya Uganda Muhammad Muwanga Kivumbi nate yabadde wakukomezebwawo olunaku olwaleero mu kooti ewozesa emisango egyo wabula teyasobodde kubeera nga aleetebwa olunaku olwaleero era nga bannamateeka be olunaku olwaleero bwe babaddeyo ndabyeyo kanso Samu Muyizi akwoteeka Elias Luyimbazi Nalukoola babadde bakola butaweera olabika nti nno abantu bano babafunira bail oba babafunira akakalu ka kooti naye munnange tekisobose nga bwe bibadde kansooke nkuwe then ate nzijje tweyongereyo. Wa kooti ewozesa Kalintalo Susan Okalani. Omulamuzi wa kooti ewozesa Kalintalo Susan Okalani ategeezezza bannamateeka mu musango oguvunaanibwa Muwanga Kivumbi ne banne nti bakuŋŋaanye ebiwandiiko kooti bye yeetaaga esobole okuwa ensala yaayo mu kusaba kw'okweyimirirwa kwabwe mu bwangu ddala. Omulamuzi agamba nti kino kijja kuyambako bannamateeka okwekenneenya ebiwandiiko byabwe lumu ssaako oludda lwa gavumenti kisobozese kooti okwanguwa okuwa ensala yaayo mu kusaba kwabwe. Kino okubaawo kivudde ku bazze okweyimirira abavunaanwa abamu okutamwatamwa nga babuuziddwa enkolagana gye balina n'abavunaanwa emirimu gye bakola ssaako ebibakwatako okuli endagamuntu ebifo gye basula n'ebirala. Is that the reason why you don't have your ID? That's not the reason why I don't have the ID. What shows you work with learning concepts? Omulamuzi aguli mu mitambo Susan Okalani ategeezezza nti si baakuddamu kuwonoona budde mu musango guno era n'ategeeza nti kitwala obudde bwa kooti mwe yandikoledde ku misango emirala. Abeeyimirirwa bategeezeddwa okumaliriza empapula zaabwe ku nkomerero ya wiiki eno olwo nga 8 omwezi guno kooti etandika okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kw'abavunaanwa. Omulamuzi era atabukidde abawabi ba gavumenti bwe bamutegeezezza nti tebagenda kusobola kubaawo nga 8 omwezi guno n'abategeeza nti omusango baguveemu bagwe bannamateeka abalala bwe baba nga tebasobola kubeerawo ku lunaku olwo. Omulamuzi wa kooti ewozesa Muwanga Kivumbi Deputy President w'NUP n'abantu 24 bamukwata nabo kukyagenda mu maaso. Ekisooka byonna ennaku z'omwezi 4 ogw'omukaaga najjukira tugenda kuddayo Butambala okulaba oba gavumenti ku luno erina fayiro bulijjo gyetalina. Naye olw'okuba olwasembayo twagenda nga gavumenti terina fayiro yesobola kutandikirako kuwoza twateekayo okusaba kwa Honorable Muwanga Kivumbi n'abalala okulaba nti beeyimirirwa bawoze bwaba nga okuwoza kutuuse nga bava bweru ng'amateeka bwe galambika. Okusaba kwaffe twakuteekayo mu Gwakuna tufuna ennaku z'omwezi nga 25 Ogwokutaano tulaba nti guwulirwa. Olwo omuwabi wa gavumenti tebaalabikako ne tufiira olunaku lulamba okukola omulimu ogwo. Ne tuddamu mu kooti nga lumu twatuka nga lumu era muwabi wa gavumenti State Attorneys tebaali mu kooti paka ssaawa nga 8. Ekisa gwe twafuna nti omulamuzi yakkiriza n'atutandika okutuwuliriza nga tebaliimu. Nga lumu okuwuliriza kwagenze mu maaso paka kiro ndowooza mukiraba nti tuwuliriza mata eno ne kaakati obudde buyise kubanga mu kooti tutandika okuva ku makya tuvaamu buzibye nga kaakati n'olwaleero tumaze mu kooti olunaku lwonna. Omukisa oguliwo nti at least half y'abo bonna be twasabidde okweyimirira tubamazeeyo leero tusigaza half emu. Ku 23 twatera kusaba mu kooti beera application eno 10
tubamaliriza olwaleero ennaku z'omwezi 2. Ujjukira abawaabira bali 25, 2 baateebwa dda ku bbeeyi mu kooti Butambala. Tusigazza applications z'abantu 13 ezo tusazeewo zonna ziwulirwe ennaku z'omwezi 8 ogw'omukaaga ku Mande. Era awo tujja okuva ne omuwabi wa gavumenti afuna chance responding. Mujja kujjukira nti omuwabi wa gavumenti yalema okuteekamu okwewozaako oba okurespondinga ku applications zino. Okutuuka olunaku lwajjo nga lumu nga tuli mu kooti okuva mu Gwokuna, kubanga talina kyakuddamu nsonga zino. Naye yeeyambisizza olumu obutamanya bw'abana abaawawaabirwa okulaba nti ekyo ky'okuddamu buwandiike nga bwe twakola. Akola kye bayita cross examination, ageze kulaga bujega bw'abawawaabirwa nga tamanyi ekyo kyennyini kye tugamba ensi. Tuli mu musango ng'abantu n'omusango bawateekako tebagutegeera. Tulina abaana abato, tulina abaana b'essomero nga n'omubuuzo olwaleero nti omusango ko ki gwe baakuteekako tagumanyi, tamanyi ne kye kitegeeza. Bw'omugamba terrorism takimanyi kye kitegeeza. So bali mu bintu bye batamanyi. Mwena mukimanyi nti omuntu yekka amanyi lwaki ali mu musango guno ye the Honorable Muwanga Kivumbi, kubanga nga bwe yatubuulira nti ye waakiri akimanyi nti omusango alina gwakuba Deputy President wa National Unity Platform ezoganya obukulembeze. Okay, byebyo mukwano gwange nate ebiva ew'omubaka amanyikiddwako nga Muhammad Muwanga Kivumbi. Then bwe mba nga nkuggyekaawo njagala nzikiriza olunaku olwaleero ate nkutwale ku bibadde waleere ku Parliament y'eggwanga lino erya Uganda, era nga wano omumyuka wa Speaker amanyikiddwako nga Thomas Tayebwa bw'avuddeyo n'ategeeza nga bwe bamaze okubeera nga basunsula baminisita bonna abalondeddwa General Yoweri Kaguta Museveni okumuyambako okukulembera eggwanga lino, era ng'agambye nti ku baminisita 82 omutalabiseeko ate nga yawandiikidde akakiiko akasunsula nti yamaze kubeera nga ategeeza akakiiko akasunsula mukwano gwange, then bwe bityo bwe byasobodde okubeera nga bigenda. So ate nga omuye akakiiko kano kasobodde okubeera nga kamuwandula olw'ebyo ebimu ku bimukwatako nga bitankanibwa, era nga omukulu ono then oluvannyuma tukitegedde nti abadde Dr. Lawrence Muganga ow'essomero erimanyikiddwako nga Victoria University. Then omulala ye yayise ku mukutu gwa Zoom gye basobodde okubeera nga bamuveetingira, era ndowooza abasinga ku mmwe mwandiba nga mumumanyi atera okubulawo mu kakiiko kano. So akansooke mbikuwe then ate nkomewo tugende. Olwaliro akakiiko ka Paalamenti akasunsula abaweereddwa emirimu omukulembeze w'eggwanga lwe kakomekereza okusunsula abalondeddwa nga baminisita abagenda okukola mu kisanja kino. Ku balabiseeko mu kakiiko kano kwe kubadde Lawrence Muganga eyalondeddwa okubeera minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga, kyokka ng'aliko ebibuuzo ku butuuze bwe. Who says that can't happen? It's possible. There is no better country than Uganda, right? Yes. Before I became a Canadian, I was Ugandan, and I'm proud to be Ugandan, and I love my country. So even if I remained with one citizenship and it is Uganda, I'll be very, very proud. Ono atubuulidde ebibadde mu kakiiko. Even when I live the life we live, God has given me life, but I don't think I'll live permanently. But when I die, I'll also be buried here in Uganda, closer to my parents who are resting in Seta. Kyokka okusinziira ku nsonda enneekusifu tukitegedde nti ono akakiiko kamuwanze ebbali olw'okuba nti alina obutuuze bwa mirundi 2 wano mu Uganda ne Canada, ekintu ekikontana n'amateeka g'eggwanga. Oluvannyuma yalondeddwa okubeera minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Adonia Yebale avudde mu kakiiko kano. Ono tumubuuziza ku nsonga y'okubeera n'obutuuze obw'emirundi 2, ono akyegaanye. You listened to everything in the social media. The Parliament, of course, the committee asked me about it, clarified, no issue. Didn't talk even a minute about it. They are really interested. You know, my work has been
you know, I've been a face of Uganda abroad. Olwaleero yaliko Speaker Parliament nga kati amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Kadaga abaddeko ku Parliament okugasimbagana n'akakiiko kana kasunsula abantu. Kadaga ng'avudde mu kakiiko abuulidde ab'amawulire nti ku luno nga minisita w'ensonga z'omukago gwa East Africa ayagala okulaba nga amateeka agakolebwa gatambula bulungi n'enkolagana y'okusuubulagana wakati w'amawanga gano. Esiga erya Monetary Union eyaseeteza awamu ez'obunaana ne esiga ery'okugatta ensi zaffe tebinatandika. Ne kakati omwaka guno President Museveni mukulu wa summit kiba kirungi singa tusobola okifuna nga ali mu ntebe. Ekyo nakyo kiro wakati. Kakati bya Uganda ntegeka okugulawo booda ndala 2 e Bulwadda ne Buteba. Baminisita abalondeddwa okuli Susan Nakawuki, Amina Mukalazi, Margaret Muhanga, Pasis Namuganza, Charles Ayume n'abalala olwaleero nabo bagasimbaganye n'akakiiko. Infrastructure mu bitundu ebirimu ebintu byaffe ebyobulambuzi ekyali mbi. Kati ng'enguudo ezigenda mu game parks ezo ezigenda mu biriro by'amazzi. Imagine when you want to come to Kampala and borders are crisscrossing everywhere. Do you feel happy? Sometimes some of these things we have to talk about them because I know they touch people's livelihoods. Tingagwanga ne parliament. But imbasaba kubya Ebola, please mugende ku ministry y'ebintu by'obulamu mubuze minister. It is always open. Bitambula bulungi ate era okwasaganya kubanga era ndi mu local content okwasaganya abannayuganda n'abagwira bano abainvestors okulaba nga abannayuganda bafunamu. PDM ejja kukola, emyogo ejja kukola, microfinance support center ejja kukola, wajja kubaawo okwongera okubaawo enjawulo president gy'akozeseza mu wealth creation initiatives. Abalondeddwa okubeera abaminisita ababeezi ab'ebyenjigiriza okuli Peter Ogwang ne Chrysostom Muyingo balabiseeko mu kakiiko. Kyokka ate minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni ye talabiseeko. Amyuka Speaker Parliament Thomas Tayebwa atubuulidde ku bigenze mu maaso mu kakiiko ennaku 2 ze bamaze nga beetegereza abaminisita abalonde. Omulimu gwaffe tugumaze ku bantu 82 twansoseddemu 8 ne tubakiriza ne tusanga nga bari fit oba bayitamu ne tubayisaamu. Then omu twasanzeemu obuzibu naye nga sibyakwogera amanya wano ensonga zaffe tugenda kuziteeka mu kiwandiiko kyaffe kyetugenda kuwa omukulembeze w'eggwanga ng'etteeka egyogera. Then omulala yatusabye nti tumwemu akade agenda kujja asinkane naffe. Naye bye mbabuulidde ffe concerns ze tubadde tulina era tuziwadde tuyinza okubanga ennamba yaffe tewera bulungi n'ensonga zaffe ne ziwulikika nti mu positions zino twetaaga abantu abamanyi ekyokukola. Ku baminisita 82 omu talabiseeko okusunsulwa ate ng'owundi asuuliddwa bbali. Kale byebyo mukwano gwange naye nga n'omu ku balala abagenze maaso n'okubeera nga basunsulwa ye minisita oba eyabadde minisita ow'ebyettaka amanyikiddwako nga Sam Mayanja. Ono nno alina ensonga naye zeyavuddeyo n'ayogera oluvannyuma lw'okubeera nga asunsulwa. Jjukira kati ono gwe baafudde ssaabawolereza wa gavumenti mu kifo ekyavuddemu omusajja mukulu amanyikiddwako nga Kiryowa Kiwanuka. Ebigambo bye byayogedde naye byafaananyeko bwe biti. Then njagala nsooke mbikuwe ate gye tunaava ndyoke nzije nkusiibule obuulyawo n'amawulire agatali malungi ag'abantu ababiri abavudde mu bulamu bw'ensi. Kye kisinga obukulu nga gwe awa gavumenti amagezi mu buli kintu, contracts zonna ezikolebwa eza local eza international, amateeka ag'ettaka gye mbadde engeri gye gakolesebwamu gye gaba gagoberera constitution. Manya akawaayiro akasinga obukulu mu constitution okyagala muganda siraut akawaayiro akasinga keeko katu akagamba nti no constitution eno lyeteeka erisinga obukulu. Ekintu kyonna oba tteeka lyonna oba custom yonna oba tradition yonna
ebanga eri waggulu ekontana ne constitution yono, any article of that constitution, ekintu ekyo kyonna ekikontana nakyo kiba kifu to the extent. That is the leading principle. So ekintu kyonna ekyettaka oba ekyetteeka ekirala kyonna ekikontana ne constitution ekyo nja kiragira nti kifu. Waliwo abadde beemulugunya ku ntaputa ey'amateeka nga oluusi bagyemulugunya. Ntegeerayo ey'amateeka kuwagambye tutaputa. Ntegeerayo ey'amateeka. Mbadde era wonna wembeera mbadde era bajonisi mbadde mungoberera wonna. Mbadde nsoma ekisinga obukulu kankikiyite kutaputa. Constitutional interpretation. Etteeka erisinga obukulu mu constitutional interpretation nti constitution ono ugisoma nga bweri, etteeka nga bweri ne literal understanding. Tekyetaagamu nnyo kukiyingiza mu science. Etteeka ligambe bitya nti ekikontana kyonna ne constitution kiba kifu. Ekyo kibuni mu constitutional interpretation kiringa bwe kiri. Tolina nnyo kigenda. Etteeka bwe ligambye nti ow'ekibanja alina guarantee of occupancy, ekyo bwe kityo bwe kiri. Ekineekontana n'ekyo nga constitution wali ekugamba nti ekyo kiba kifu, n'ekyo constitution badde ngira bweri. Era akugamba nti ne waliwo interpretation ate esinga waggulu oba oyagala kubuzaabuza bantu. Constitution kisomenga bweri giwe literal interpretation ate etteeka ekkulu era courts zezigoberera and constitutionality nti ekisooka mu interpretation ng'onoonya interpretation ya constitution is the constitution itself. President awadde directive is it in accordance with the law? Genda mu constitution obuyinza bwa president buluwa. Constitution egambye ekyo kye tugenda nabyo toleetamu ate science bulala bwentyo bwe nkoze era bwe ngenda okukola. Ati gw'obuzaabuza ogamba Obuganda nze mbadde ngamba ati kakati olaba bw'obuzaabuziza ettaka obwananyini bw'ettaka buli kiriya togenda wala ku sayansi. Obwananyini bw'ettaka kiki obikula bukizi constitution n'osoma akatundu 237 akasooka nti ettaka lya bannanyini bonna liri mu bannayuganda livestinga mu bo in accordance with the constitution. Vesting eyo eri mu 10 years given in the constitution. N'osoma further nga 10 years ziri nnya ziri baani mayiro freehold customary and and leasehold zezo vesting in them. Nesi buli muntu alina that registration land alina ekyapa. N'olwekyo abali ku kyapa abatalina ttaka ab'ebibanja abatalina byapa n'ogenda kuki ku 274 sabbatical 8 egamba etya abo constitution bayita legal or bona fide occupants bayina ki bayina security of occupancy gwokisoma waliwo amateeka amalala gakyogeddeko ng'ogenda mu Land Act nti muki 36(9) egamba ki nti ne bw'ogula ne bw'okyusa nekyo tekyaffectinga right zaani ow'ekibanja. President yakyogerako nti directives egiri tomukwatako abukwatako musibe ebyo biri mu mateeka ng'oddayo ng'osoma 98(1), 99(1), 2), 3 ng'otunula decided cases court zogeddeko ki nti they have the right of occupancy, they have the right of law. Ebyo byogenderako kati awo ate Buganda beyikamira ki? Buganda bagamba ku nsonga ya Buganda. Gwogamba Buganda constitution laba mu constitution kiki kyogamba Buganda mu constitution musome constitution zijja kusoma constitution bwogambye Buganda kindege mu constitution wali kyo ngamba kinkote. First of all ndaga mu constitution wali Buganda kyogerako kiki lubwa kyenkontanye nakyo wali mu constitution article ki kirage. So tontomala gayogera Buganda nga tukiraga etteeka ekkulu ye constitution
tuyogera outside kiringa ng'omukristaayo akwata bayibuli egamba togenda beyond that. Mu Uganda mu nsi ekintu etteeke kulya constitution kiki togenda outside era kali kekusomedde ekintu kyonna ekitagenda na constitution nga kikontana kiba kifu kati gongamba ebitaliimu oba ogenze na bifu mateeka ge bw'osoma etteeka ligambye wesanga nga ruling ya court of appeal eyo togisome bulungi kati kyenja okukola make sure ruling eyo ngisomera ddala ne mujja n'emibanyonnyola kati kino ekikolebwa kiri contrary to the constitution and to the Supreme Court ruling. That's what kulaba nti nga bwe mbadde nkola mu ttaka nonyonnyola abantu ne bategeera nti kati tutegedde mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe kati tutegedde nti kyekyo kooti teyasalawo nti kooti maasho teriiwo yasalawo kino naye okumala gagamba nti yasalawo nti ate tekola tekisoboka kubanga kooti maasho teyinza kutuula contrary to the law. We are part of the international community, international family. Tokyayinza kati kukola n'okiga Uganda ne bange egenda unconstitutional. Kale mukwano gwange then njagala tugazeewo emboozi eno nkusiibule obeere bulungi kubanga amawulire agava wali eri munda mu ggwanga erya Kenya si malungi oluvannyuma lw'abantu babiri ate okubwa amasasi olwono ne bafa mu kwekalakaasa okubadde kugenda wali eri mu maaso nga bwe nakulazeeko olunaku olw'eggulo wali eri mu ggwanga erya Kenya. Abannansi b'eggwanga erya Kenya beekalakaasizza nga bawakanya ekya gavumenti y'eggwanga erya America okuba enkambi omukuumirwa okubeera nga be baakwatiddwa oba abateeberezebwa okubeera n'ekirwadde ekya Ebola okuva liri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kale nno kino gavumenti ya America yakisaba gavumenti ya Kenya egiyambeko okugiwa ekifo kino. Kale nno bannansi bakuumibwe omwo ate bannansi olwo kye bagenda mu maaso n'okubeera nga bawakanya. Kale nno bino bibadde olere mu kibuga ekimanyikiddwako nga Nyanyuki ekisangibwa mu masekkati g'eggwanga erya Kenya. So n'olw'emboozi eyo asigenda kubeera nga nsuukako wano okuleka okwagaliza akaseera akalungi nakugamba nti obadde mulabi mulungi okuvya ddala eri gye natandikidde n'okutuusa akaseera kano mwengenda okubeera nga nkusiibulira nga bulijjo Organic Keys 256 official CEO Kaidalu content creator the world's finest Mr Perfect. Mubeere bulungi mweraba.